abayimbi bo balogo abayimbi si basabi era nze neewunya nnyo lwaki omuyimbi waba afudde bamutwala mu church abayimbi mubatwale mu masabo nga bafudde abayimbi like simanyi lwakubanyiza okuba confusing ebintu bino obulogo n'obusamize naye bajja kutuwabula naye abayimbi tebandi batutenga mu church nga bafudde. Abayimbi bonna basamize kizibu nnyo okusanga omuyimbi ng'agenze mu church. Kizibu nnyo kubanga mu church tebalina kye bakimayo. Abayimbi ng'oyagala okubeera ku siini kuno obeereko okwate omwaka okwate 5 okwate 10 olina okuba nga togenda na mu church. Abayimbi bonna babaddewo ebbanga ddene basamize lwakuba tebavaayo mu public tebavaayo biki naye nze nkubuulye teri muyimbi anyway bajja kulowooza nti oba ki naye nze njagala okugamba muganda wange obulogo mu bayimbi obuyimbi okubeerawo ku sino olina kutambula na kuloga munno olina kuloga munno gwe kubaawo ologa kujjawo si kujjawo muna ate abayimbi tebaloga kubanga okujjawo kubanga kufa omuyimbi alina aloga kulembera okitegera era abayimbi bonna betulabyeko abazze n'abakyajja we mutaloge mugenda kufa career wise. Kubanga wano mu industry eno ababaddewo ebbanga eddene babimanya abayimbi engeri gye balogamu omuyimbi akutula butunzi nagamba oyo tajja kumalako naje nakwe kukutirizaako nakuwa ne collab nga golooza nkoledde mu myezi 6 oba ovuddewo because omuyimbi akoze emyaka abaddewo emyaka 3 gwe omuyimbi yakajja emyezi 6 akuwa collab forward akwebazaaki yani yaje muwanga atandika abayimbi bawula bano bwayimbi abaliwo ababaddewo ojo tuleko nabo bakubuli olugendo lwe batandika bati abamba bamenyiranga ne CD abamba basezanga luti mugende kati yaba akwebaza kigwe okuwa soft landing wabatayagala kusuula nikati bana abayimbi bafe bambi abato tebakirowooza ako balowooza superstar mpadde kolabo nyenda kukikuba wolabira nti omuyimbi aba agenda kunnyikira kwe kuwa kolabo nga tutuka mu shenene ng'enkuuka asoka kuyimba kolabo eyo ninga nawe olibaka stage ngaleta kuyise ndi akuintroducing ajikubaka ekitundu kati gogenda okujjo kati ate ogenda kuyimba biki so mulina okukimanya mu abayimbi abajja abato mwe muli kuliikiriza bana abayimbi okitegera bali mu kubanywamu musaayi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli gabujo tubawa updates ezenjawulo analysis z'omulembe oluusi nezi stories life stories nako olwaleero nina muntu mupya ku final channel naye ku mutimbagano kuno muze mumulaba abaddeko Sula soko buze kuba kulaba tutandike bulungi first show yo ku the final channel. Kale muri butya abali ku the final channel amanya nze Sula Flexible babuza ko buli omu wasinze okubanga ate atulaba abalwadde nimba sasirako nnyo mukama abasuuse abafunye mu kobuzibo bw'enjawulo namwe era tuli wamu nammwe okulaba nga ate muddamu tereza obulamu mu ngeri yonna fe we tuli wano tugenda kwogera ensonga nnyingi nnyo of course ne muganda wangu ono hello bingi nnyo ebiri mu entertainment nga bitambula byonna tugenda kubyogerako abanyiga bagenda kunyiga nate tetulina kyakola kubanga bwekito bwekiri bwekibakize nga bulijjo tubatuusibwako Lugave Herbal Products nga mu Lugave oyo mulimu Lugave Herbal Cough and Flu Syrup gwalina ekifuba nga kikutawaanya senyiga tawona sinuses mmiro gikusiiwasiiwa ebyo nabyo nebikwatagana ne respiratory system oba mawugwe ogenda kukozesa Lugave Herbal Cough and Flu Syrup eddagala lino lyakakasibwa National Drug Authority ate nga liri herbal liri ku mutindo gwoyinza okugamba nti ne Bulaaya lituuka gwali emitala w'amayanja we batunda ebintu by'Abannayuganda Lugave ali packaged bulungi nnyo ojja kuba osobola okumufuna
gwe kifuba ojja kuba okozesa olwo oba ovudde eyo bw'atawanyizibwa alusa bloating heartburn waliwo emmere gye bakugaana okulya eso nasala sayini za alusa tugamba kozesa Lugave Herbal Ulcer Syrup ejja kuba esobola okuyamba okutambula obulungi ennyo ensonga ezo zibe nga zitambula ezityo abalala tujja balanga eyo maaso olunaku olwaleero Solar Flexible ndi musanyufu okuleeta mpe kubadda final channel ekirungo ndowooza kyewadde baludde okufuna twakikolako nga tutandika entertainment naye nga womanyi politics namala n'awamba naye njagala kuddayo abantu bange bonna mbe nga basavinga ate nalabye nga right now ku entertainment eddoboozi lyo liri in the know nga the final channel tugamba be in the know eddoboozi lyo obwokugubwo buli in the know of the entertainment industry katutandike ne Khalifa Aganaga Khalifa Aganaga agenda afuna oluyimba omulundi ogwokubiri wafa ababaddewo wano oluyimba twaluzinako dda nasanga ekitangaza so ng'ennyimba waliwo akayimba akagenda ne kadda gwoyagala oba mulaba Betty Mpologoma ye Betty Mpologoma n'amala n'akola yawe ekivulu ne kiba successful Khalifa omukisa ogwo gumugwira Betty Mpologoma teyakola remix yagenda kola kivulu kye gwoyagala oba mulaba abantu ne bajja Khalifa Aganaga yo wafuna oluyimba ndowooza agamba nina okudda mu industry nziremu nkuba endongo what better way to enter the industry ndowooza kola remix n'ababa baliko bwe oba avaako Khalifa akola remix eringa eyamusera ebivulu trending ne zivaako ku TikTok abaana ne bagamba baali bagala luli ne bitambula bityo paka ku kivulu Khalifa ensonga zabadde zitya okusookera ddala Khalifa like mwagala nnyo ng'omuyimbi kubanga nze mulabiko ng'akuba haso okuva ddala mu mwaka gwa 2013 we yatandika awo kali bw'ati ajja alinnya atuuka ndowooza mu 2000 kuba yatandikira awo kuyimba 2013 ayimbye zi Anaconda ndabirawa biki Emma Mulondo oyo ndowooza amufuna 2013 13 kubaawo nali ku radio Simba nga producer so tufuna ennyimba za Aganaga kati awo atandika okuyimba awo afuukira ddala ow'ensonga around 2014 15 ng'azikubye kuba Khalifa yatuukako time kubanga yajja ne uniqueness abintu bagamba nnyo nti oba ojja mu ndongo muno obaako ekintu ekikwawula ku balala nti Khalifa yajja n'engatto kana akaviri ndowooza kajja after but yalina engatto ze bayita eza buutu ezo n'engatto ye nnene ng'akuba engatto ye yali ali Kabobwawo yali yawangalira ebiseera ebisinga era abantu b'e Kabobwawo bamumanyi ng'omutuuze so ng'ayimbira ddala bulungi nnyo 2014-2015 awo bamugattako Spice Diana Emma Mulondo yamugattako Spice Diana ndowooza Spice Diana tebaakola nnyo ndowooza Spice yakola emyaka nga ebiri ku esatu then alyoka agenda ewa Lubega Lodge awo ne batandika endongo but Khalifa ye muntu abaddewo naye ng'ekisookera ddala ali disciplined mu nkola bwetyo nti be bamu ku bantu abaaliwo mu myaka egyo n'ate be bamu abaali basinga eggaali because ngenda nenda babayimbi ab'ennaku zino nga baga ffe tulina amagaali mwe you guys temugenda kubeera na ggaali esinga ya Khalifa temugenda kubeera na ggaali yali esinga ya Yanga Mulo myaka 2015 tuli mu 2015 2014 so nebyo byonna byonna yatuuka time n'agenda ng'abyesalako mpola mpola kati wakati mu kuyimba teze ennyimba zonna n'olwo lwa Nassanga Samusanga yaluyimba 2015 yabeererawo ku piiki naye simanyi kiki kyamubagula ate n'addamu oluyimba nga luyiseeko emyaka 10 ate n'alukomyawo ye kye yalowooza nti agenda kulusitula ate nga attalutte oluyimba lwali lusituse lwokka Nassanga asituse yekka ku TikTok ono yamusitula Khalifa akomawo mu ndongo remix eno agikola ndowooza nga yeetegekera show abantu ekipya kuba okola show nga tolina kipya nakyo kizibu nnyo nti Khalifa ebiseera ebisinga nti abadde muyimbi mulungi naye ate mu kukola ebivulu tebimikolerangako nti ne konsati ye yasooka twali kuambia sparking awo era Emma Mulondo ye yagirimu Emma Carlos naye ate yafuna abantu okitegeera ate nga mu kaseera ako Khalifa yali ku piiki nga abantu bennakulabyawo wonna bayimba kimu Khalifa Aganaga n'ate munaye n'atafuna baki n'atafuna bantu kati show endala ewa yali kula Bonita era n'atafuna bantu ezaddako yali wano ku Kadiba noza mu kaliya ye y'emyaka 15 alabika yakakola show nga nnya ninga zonna tezibeera nnungi
tematiza linnya. So enyimba zino bwe zikomawo ku TikTok muzireke zitambule ne TikTok. Okitegeera muzireke zitambule ne TikTok because buli wokola remix n'oluyimba bana abayimbi abamu ababaddewo abamu tebeetaaga kujja mu nnyimba zammwe kubanga babeera bagenda kuzoonoona bwonooni tukirabyeko mwene mulowooza nti oyo kaalutuddemu egenda kubeera hit naye ng'ate alutuze ng'alukutte mu nsi ng'alutugumbudde nze ndabyeko ennyimba wano abantu bajja gamba nti oba njogera bubi eri pulezidenti w'abayimbi but no bwe kito bwe kiri nti Pia Pounds oyo mulaba ne Musa Africa bali bakoze oluyimba lwabwe nga lulungi twende tupate yes. ne kasaba leetawo ne bali Kenzo n'agamba nti mulumpe nze ate ndukola ebirungi oba oliawo baasikayo oligino ate ne remix neefa okitegeera namuganda yagenda bweru bamwita Laga Ben Laga Ben eyo yakola Gia Live oyo n'abeera mu bbanga ani agirina n'ate Kenzo era we yagiyayanya n'agiya nakola mwa remix awo boli awo na era yinzo kwati atambula bulungi sigamba Kenzo tamanyi kuyimba naye tukyogera mu kifaananyi ekigazi nti olaba zaafa ningate zali nyimba nnungi mu originality yazo kati Khalifa wabadde remix okola yaki kubanga ekisookera ddala lwakwati abayimbi tebayiga Khalifa yakolako oluyimba nga baluyita katono nga luyimba lulungi simanyi oba yaliko muzimu ki n'akubira Musuza ati ate oluyimba tuludde oba Musuza yamukubira bo beekubira ne baddamu ne bakola katono remix ogenda okulaba nga luli balusiseeyo n'oligina efudde kuganda tutambulira awo nga tewaliwo omuntu n'omu akoze eki afunyeemu so remix zino okusookera ddala bonna babadde mu remix tebalina bye bayimbye omuntu yakomezaawo remix like okuyimba obulungi okusoundinga obulungi yabadde Winnie nga lutandika nti ogenda okulaba nti ku status z'abantu ku TikTok wonna bateekayo nnyo paati ya Winnie lwaki nti Nwagi naye abadde strugglinga musically nga banoonya oluyimba lwa Nwagi lwoyinza okuvibingirako bafaani weebali kubanga emyaka gyonna okuva Nwagi we yaviira mu Coca-Cola Rated Next twagenda nga otuuka mu gw'omusanvu nga Nwagi alinayo oluyimba at least ng'awulikikako ne kati talina mawulire talina luyimba talina concert talina ki kati bw'avaayo n'ajamping nga bw'atyo mu Nassanga remix ate n'akikola bulungi abantu bazuuka bagamba yooyo abantu bagamba yooyo Winnie waffe mu nkola bwetyo so Khalifa yalowooza nti wanajja n'akola remix bw'ati n'atekamu abayimbi abo bonna nga we yabataddemu kati ejja kubeera hit ajja genda ategeke akole ssente ekyo tekyali strategy like teyabala bulungi mu ndongo muno kubanga Khalifa sisobola kumujjajinga nti endongo tagimanyi kubanga badde over 15 years akimanyi byonna byabeera akola abimanyi ne waliwo okugezesa nakakangezeseeko wano kubanga kutala afia n'otala ne kigaana kati Khalifa yataze nenga ali mu probability kinaakola tekikole okitegeera kati n'agenda ate ateeka mu kifo ekifu nti Khalifa abantu balina okukkiriza amaanyi gaabwe gali luddawa era abayimbi bonna balina okukkiriza amaanyi gammwe gali luddawa wooteezuula amaanyi go we gali ogenda kutambuliranga mu negative buli kaseera nti Khalifa nga ye omuntu alina okukitegeera nti abantu mu kalulu kano akabaddewo akabannalukoola abantu kumpi emitwalo ng'esatu n'ekitundu bamuwa obululu aba bantu kkiriza obagaana be bantu abakwagala ab'okumutima bakula mu constituency yo kiki ekikujja eri ekawempe okujja eno ku Entebbe Road gy'otalinayo wadde omuzigo okitegeera nze Khalifa kyemunenyeza kutwala concert eyo mune yandikoze abantu bandize kubanga sente zabadde ntono tewabaddewo nnyo kimusabotaginga naye yakyuzinze ekifo ekifu venue yaganye venue eyo ogiraba eringa ndowooza eringa ey'abakungu kubanga ogendayo n'ekyennyanja oyinza okisanga kiri mu mitwalo ena oba esatu okitegeera kati ku muntu eyamanyira okulya enkwacco ye ey'e50 ey'ebbiri okitegeera oba omuzibuwaliza obulamu talina wagenda parkinga oba boda ye security tamanyi nti oba security wise boda ye wanaagirekawo mu kabira n'agisanga eri seefu ebyo nolina okubeera nga obitunuulira ng'oteeka ekivulu so nze ndowooza Khalifa yandibadde ekivulu akitwala eri gyawangaalira nabweru awo mu kisaawe omanyi abantu beyandifunye ku mutwalo oba nejandibadde ebiri kubanga you guys mulina okukitegeera nti festival bakwati ekigambo bakyonoona festival bibeera bikujjuko
bibeera bikujjuko. So mu Fotya festival yakolamu concert. Kati yakola concert ate nga yeerimbise mu festival. Because omuntu wajja mu festival aba asuubira activities nyingi ezigenda okubeera mu festival eyo. Okitegeera. Wabaawo bano simanyi abakola emizannyo babiyita bata bano bacakala wabaawo bano bouncing castle, wabaawo bali abayimba, wabaawo bano abazannya emizannyo bane festival natandika na kumacha. Erina okutandika kumacha saawa. Neyingira ekiro kiramba muli ku bikujjuko festival. Okay. Ne kakati Khalifa yanoonya ekintu ekiyinza okubeera nga kimufuula omunene. Yes, is a big artist kubanga aluddewo. Naye era ekimubonyabonya ne management yemusitwesinze nnyo. Because Emma Mulondo, Emma Carlos, abadde nnyo mu bino ebya National Culture Forum, ali nnyo mu bino ebya government, ayagala kubaga structures, bayimbi batambule bulungi, bafune mu kuyiya kwabwe, copyright biki nga byali mutali nnyo ku Khalifa. Kati atakyali manager we. Yakomawo. Yes, bimala omutabukira eyo ndowooza ssente bazimumye nadda nagamba why. Akeyo kakadde bakola bati banyama ntono kayane eri mu nkwawa. N'akomawo wa Khalifa. But Khalifa agenda okumusanga wayisewo emyaka 8 tomubaddeemu. Emyaka 7 tomubaddeemu. Bingi byoba olina okukola. So, bintu bingi nnyo byayitedde Khalifa kubanga asalwa concert nti ekifo ekisookera ddala nti n'oluyimba olwokuluddamu remix abayimbi be yateekako bayinza okuba nabo bamusazizaamu ku show. Bamusaziza kubanga balina abantu babalina akakuku. Ati mulayini olaba ekyabantu okubeera nga bakulina akakuku Abannayuganda be bantu b'ensi abakyasinza okusonyiwa. Lukaso beetondera. Munnayuganda talina nnyo kyakwagaza kubanja accountability. Munnayuganda ye muntu akyasinze okusonyiwa ate ye muntu asinga okwerabira amangu. Nti bano bonna abayimbi ababadde ku gundi ku remix. Bannayuganda tebabalinaako buzibu. Ne bo bennyini babadde bikonwa. Bayimbye bubi. Bayinza okuba bayimbye bulungi naye bo babadde baakona olweddi nga tebalinaawo kipya. Kati Khalifa public we musitula ate naye n'ayagala asitula ebikonwa binne. Yadda kivuddemu nga takyali kikonwa ye ng'ayidde kati n'asitula ebikonwa ne bimuzitowerera. Ebikono ne bimuzitowe kyova ne mu concert tebyamuyimbiddeko. Oluyimba tebaluyimbye ne nasanga teyazze. Okitegeera kitegeeza nti yabadde mu kintu nga kimumenya yekka. Kwamba tukize tugaane yes Eddy Kenzo abadde n'akayimba Loki but tekatambula ku ground tekaliyo. Lili puzzle yes mayina kumanya ye. Ali nyeno mu content biki naye okuyimba ku mutawanyamuko. Wiza ate ye yabadde ali mu kujump startinga. Wizo nalabye ayagala kulwanira ku stage. Nagwe yavumya. Oye Wizo watyo. Ye Wizo wawe mbula tekikyakola mawulire kubanga ye twamumanyira mu nkola bwetyo naye Khalifa ye muntu akyasinza okwekkiririzaamu. Nze ndowooza nti omulundi ogujja alina okwezuula amanye engeri gy'alina okukolamu ebintu bye ne baani balina okutiiminga nabo okukola oluyimba kubanga is a good artist ekisooka mulungi ku peni ate bwe tuba tunoonya abayimbi abagezi nti abalina amagezi amazaale oyo Khalifa ayinza okuba yasooka kubanga baana yasomera Kawanda awo nze nalabako ku gundi ye mpapula ze nga nnungi nnyo yasomera na ku gavumenti yafunibwa point zaali by then zaali ku 18-20 yafuna nnungi naye ate n'afuna bulungi n'akola bulungi nnyo kati bwe tuba tunoonya abantu abagezi mu industry muno Khalifa musajja mugezi nnyo ekisookera ddala naye abantu be yeebulungululiddemu tebamugasseeko nti emabegako mu myaka nga5 abadde confused abadde stuck in generation nga tamanyi kiddako bw'afuukako buloga okitegera wa managing a fresh daddy semanyi wa managing a fresh biki abadde awo nga ali disorganized mu kaliya ye lwansonga nti naye tabadde na manager nenze ndowooza nti wanaba yeerwanyeeko asobola okuddamu n'asituka kubanga muwandiisi mulungi producer mulungi ate muyimbi mulungi ate yeeyisa bulungi nga ye omuntu ti n'ebyobufuzi bino byamutaataaganyaamuko kaliya ye because abantu bokera ku makyano olivamping nga nogati ngenze mu byabufuzi beera eyo ne kati yagenda bugenze mu FDC kufuna kadi kwesimbawo oba yali ku kicuba kawempe biki aka yali ku kicuba olaba teyasalako nviiri yamanya nti naye kyazeemu ayisaawo buyisa ndowooza FDC yali egamba toludde okulabikira ku ballot paper katuyitirewo kokkaawo kati ekyo nakyo ebiseera ebisingira abayimbi mbagamba nnyo togezesanga mukisa gwo oyinza okugwonoona kati yagwonoona so bingi nnyo byabadde alwana nabyo Khalifa naye is a good artist so akyasobola okuddamu n'afightinga n'akomawo so afune stable management addemu alwane
kubanga bad collective yewa eri mirimu gitambula mpola mpola so nze aba bayimbi ababaddewo ebbanga ddene myaka nga 15 mbawa some kind of respect kubanga bibabeera bayisemu bibeera bingi bino abatonda bagamba nti okubeera mu ndongo muno n'ogiberamu emyaka n'okwata 10 n'okwata 5 15 20 plus olina okubanga oloze bulungi olina okubanga oloze bulungi olina okubanga oloze bulungi olina okubanga weerwanyeeko nnyo kubanga abaana bangi nnyo bambi abatasobodde nakukuba G kuva mu G ng'agezaako okusobolayo bw'ati n'addayo asobolayo bw'ati n'addayo nalaba emboozi eyabadde etambula nti abayimbi ddala balogo nga Radio Bawe yayimba abayimbi balogo tobeerijjako eddogo ly'abayimbi gwe sulo olisangawa no kati eddogo ly'abayimbi abayimbi bo balogo abayimbi si basabi era nze neewunya nnyo lwaki omuyimbi waba afudde bamutwala mu church abayimbi mubatwale mu masabo nga bafudde abayimbi like simanyi lwakubanyiza okuba confusing ebintu bino obulogo n'obusamize naye bajja kutuwabula naye abayimbi tebandi batutenga mu church nga bafudde kubanga esookera ddala abayimbi tebasaba abayimbi basaba ewa bugembe ava mu ebyo ebya celebrity Sunday okwo tekuba kusaba okukuba just kulaba oboze ku kituuti kubanga oyinza osobolayo omuyimbi n'ajjaawo ewa bugembe ku kituuti n'omugamba nti soma babayita batya oba Corinthian oba Matayo 15 egamba ki nga yasuze mu waragi nga tamanyi na Bayibuli bagibikula batya so kati abo tebagenze kusaba abajja kugenda bamulabe nti ayiseeko mu church okitegeera naye abayimbi tebasaba abayimbi basamize nsinza yaabwe abayimbi bonna basamize kizibu nnyo okusanga omuyimbi ng'agenze mu church kizibu nnyo kubanga mu church tebalina kye bakimayo abayimbi ng'oyagala okubeera ku siini kuno obeereko okwate omwaka okwate 5 okwate 10 olina okuba nga togenda na mu church abayimbi bonna babaddewo ebbanga ddene basamize lwakuba ti tebavaayo mu public tebavaayo biki naye nze nkubuulye teri muyimbi anyway bajja kulowooza nti oba ki naye nze njagala okugamba muganda wange obulogo mu bayimbi obuyimbi okubeerawo ku sino olina kutambula na kuloga munno olina kuloga munno ologa gwe kubaawo ologa kujjawo si kujjawo muna ate abayimbi tebaloga kubanga okujjawo kubanga kufa omuyimbi alina aloga kulembera okitegera era abayimbi bonna betulabyeko abazze n'abakyajja we mutaaloge mugenda kufa kaliya wise okitegera omuyimbi obanyi waki kutunuulidde nze nagezaako olaga era ne mukubako naye kyoyogera nti abayimbi balogo era kyekyangoba mulaga tukankola ka shock satellite ya emukono ni mwana we mukono kakola nga olaba kula manu yasalako kireka nange ngamba kansaleko mukono basiza manike bagenze babucha mani izo motali bokanyingirewo eyasooka nekola bulungi eyokubiri kuno buddo obulabanga webuli ne bangamba alomusawo babira jjajja jjumba tugende tulabe jjajja jjumba yagambye tojja kukola teri agenda kukola wano konzeze sijja kugenda ebisera waliwo MC wa mito MC Divo ku satellite yao simanyi oba akyaliyo boy ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority ng'ekidde kikudde buli wamu nenge etonyawuka awoka nengamba okuyimba ekuba kwa ddogo nze kankuveemu kati oba tonyonyola okuyimbi kwa ddogo David nalanga oyogera ansa kituufu obuyimbi oba tosobola kuloga tosobola kirabika kiba kizibu opipira bw'oba omuyimbi tosobola kuloga era bano abayimbi abatonze mbasaasira nnyo bambi n'obasanga muno makindye baboyaaboyaana n'okunoonya bamaneja biki abo bamaneja bwe munoonya balina amasabo mu mayumba gaabwe balina enzigi ezitaggulwa bamaneja abo abayimbi abo bwe munoonya njagala kukola kolabu na muyimbi wooti bakita batya balogo gwe nero omanyawo bulogo buli mu bayimbi muno gwe ng'omuntu yenna atali lwedde kuwuliriza ngeri gye balogamu
tugenda kuwangala mu industry mu Okiba kolabo myayi nabbo omukisa gwo mpulira abayimba gamba gundi yatwala omukisa gwo gundi yanjola babalogedde wano mu birabo by'emmere makindye muno ante omuyimbi ajja wate najja ne mutuulaawo just bana isagala kwogera anyway ngere gye balogamu naye abayimbi bana abatunzi mbagamba nnyo mubiveeko ebyo bye muliko mwegende mwetambulire mugende muloge soboka kati obagamba bagende wa mukyaki kuba ne mukyaki n'aba bananyini makyaki balina amayembe ebyaddala tebajja kukugamba kubanga wano mu industry eno ababaddewo ebbanga eddene babimanyi abayimbi engeri gye balogamu omuyimbi akutunula butunzi nagamba oyo tajja kumalako najje nakwe kukutirizaako nakuwa ne collab nga golowooza nkoledde mu myezi 6 oba ovuddewo because omuyimbi akoze emyaka abaddewo emyaka 3 gwe omuyimbi yakajja emyezi 6 akuwa collab forward akwebazaaki yaani yagimuwanga atandika aba bayimbi bawula aba bano bayimbi abaliwo ababaddewo ojja otuleko nabo bakubuli olugendo lwe batandika batya abamu babamenyeranga ne zisiddi abamu babaseezanga luti mugende kati ye aba akwebazaaki gwe okuwa soft landing waba tayagala kukusuula ne kati bano abayimbi baffe bambi abato tebakirowoozaako balowooza superstar mpadde kolabo ngenda kukikuba wolabira nti omuyimbi aba agenda kunnyikira kwe kuwa kolabo nga wetutuuka mu shenene ng'enkuuka asooka kuyimba kolabo eyo ninga nawe oli baka stage ngaleta kuyise ndi akuintroducing agikubako ekitundu kati gogenda okujja kati ate ogenda kuyimba biki so mulina okukimanya mu abayimbi abajja abato mwe muli kuliikiriza bano abayimbi okitegeera bali mu kubanywamu musaayi mu njogera entuufu nti omuyimbi atuuka n'aba nga abaddewo emyaka 2 n'akuba siiringi nga mu buyimbi muno obujja obuto yetaaga omusaayi mumuliikiriza naye nga mugenda mumuliikiriza mutya kolabo okitegeera kubeera okutandika kuteekawo bubiifu obutategeerekeka kubeera nga abayingiramu bw'atyo mpolampola teri muyimbi wano mu Uganda naddala gwe omuyimbi omuto agenda kuwa kolabo nti akwagaliza nsobola okuzimenya kolabo tandika kolabo Pia Pounds oyo mulaba yalina oluyimba nga imbadde nkugamba Kenzo teyamuwa kolabo nti amuwadde kumusitula biki yamuwa kumusuula kumugjawo okitegera endala kubanga oyo omwana bamusayiningako ne bamutwalayo mu big talent queen kati ali luddawa Shiba Kalungi okuwa Aronix kolabo teyamuwa nti amwagala nnyo bw'olabako olugendo lwa Shiba ng'atandika ekawo empaawo yayita mu byonna yazina byakaliyoki okukola nti Shiba akoze erinnya bye yayitamu byali biyitirivu nnyo okitegera kati gwe Aronix aba kuwa kolabo forward yako omugattako ki just aba ayagala gwe omuliikirize oba okitegeera endala bana abaana waliwo omuyimbi bamuyitaani oh god anyway kalabo eyinza okuleeta kolabo ng'eyaani Fiki Gaza kakati ate eyo Fiki Gaza ye kolabo gye tuyinza okusinzira tugamba nti ate eno yamusala amagenda n'amadda oyo omwana Shafiki omulaba yali akola bulungi bifo nga tanaba collaboratinga na muyimbi oyo yalina luyimba ki yalina ennyimba zaawo ng'olaba Fiki wotakuba alien skin okuba Fiki Gaza ngulaba batambula manya abaana bageto balina engeri gye beepushingamu kati omuyimbi najja n'amusaanikira kubanga era nze abayimbi mbagamba nnyo omuyimbi atandika obutandisi obaddewo emyaka 6 ye emyaka 6 mingi Justice for Shiba yaleeta Waikibenda Farmer kolabo no kakati ate olaba kati waliwo kolabo ezimu naye nga ate abantu babaddewo nti Waikibenda oyo omulaba yaliwo eyo mu Baddies nga gyali kati nga abayimbi babamanyi nga ne bye bakola abimanyi nga ne bimu batuma ye okitegeera kati nga yo collaboratinga ne Shiba okola ne kukabala tekijja mumenya nnyo kubanga ababimanyi nga baddewo mu system kubanga Waikibenda yaliyo kubanga zinamulabanga ng'ali eyo mu Walukyamuzi Bashiri mu Baddies eyo bw'ati ajja asituka mpolampola nga kizibu nnyo okubeera nti kolabo ya Waikibenda ne Shiba nti ate genda kukosa Waikibenda kubanga Waikibenda tactics yali azimanyi nga game agibaddemu nti niwaba nti yali tayimba ng'abeera eyo mu Baddies
ng'atunuulya system engeri gyekola ki gyetambulamu ne kati bano abaana abato abajja abuukira bubuukizi waliwo abayimbi abo bato babakolera meeting ey'okubasuula babakolera meeting ey'okubasuula kubanga bo tebabaayo bano abayimbi abanene abo babakolera meeting ey'okubasuula tukasudde tutya ngene kulaba omwana azze omwana ali so promising ne ngati oyo tajja yitawo alimba anayitawo anali owaguza ogenda kukola ki ekitegeeza gwe oba manager w'omuyimbi kyosooka okugoba ye kolabo ng'okyajja nsooka kulogera muyimbi kumusimba nga sina kulowooza ku byonna nigwe ngene collaboratinga naye nsooka kumulogera kubanga eno industry gyabeera ayingidde yabalogo okitegeera eno industry gyabeera ayingidde yabalogo kati nange nina okumulogera abeerewo wano mu industry oba toli mulogo tosobola kubeerawo myaka gisukka 5 abaana bajja wano mu covid nga bangi obwana bubaddeawo bunandolaavu bwani butrosimeroni bwani ng'obwana buzze nga buli so promising kati bali luddawa abayimbi bano abakulu bakolera abato meeting babakolera meeting kiro ssaawa 9 makindi awo mbaga kati kano let us eliminate this eliminate musically buli omu ne bamuwa n'omuntu w'okumugjawo okitegeera bamuga kati gwe gogera kola kono gwe mutwalire emmere gwe mutwalire enva gwe mutwalire nakati gwe mutwalire ensujju okitegeera okuli kulanga omuyimbi agenza aweddewo kubanga omanyi lwaki bano abayimbi bajja nti bajja ne urban excitement amaalo ayagala anywe shisha olwokuba kamiliyoni naye anywedde shisha natamanya nti kamiliyoni anywa ku magoba ate kati gwe oyagala onywe ku capital gwe yakajja omuyimbi oyagala okiringa ne ba big boys oyo big boy gwokiringa naye abaddewo emyaka 3 asobola okugenda mu bbaala yonna nabagaa muggale omwenge gonna ogulemu mugunywe okitegeera nga temugenda mukwatako ng'ajja kusasula olw'ekitiibwa kye olw'erinnya lye kati n'amala okugunywa n'agamba njaba waayo concert kuba abayimbi mpuli abeera n'amabanja mu bbaala mayitirivu gwomanyi abayimbi abafunanga akawunga mu covid wano ewa bitex newa bbalamu ati tewali kyakulya emmere egaanyi nga bitex akuyita jangu okima ebijanjaalo ezo concert 2 okitegeera jangu okima akawunga kilo 10 ezo concert 4 so ebyo byonna byaliwo bayira ekyoyogera nawulirako Balamu alina omuyimbi gwe yali yasayininga Mayisa 31st eyo 31 emyaka 7 yamanyi oba oli bano oluyimba oba ki yali yamukwata Mayisa okitegeera kati babikola bulijjo Balamu yali yakwata abayimbi ba bandi abo nga yabasayininga Mayisa era we baali bali mu kusatulukuka Balamu yabatwala mu kooti naga nedda sigenda kwiza kibiina kino ekya Eagles kusatulukuka nga tebamazeeyo ssente zange era emisango twagirimu kooti awe nakawa nga businessman naye abala okukakkana nga abayimbi babalagidde in fact erinnya lyabwe erya Golden Band baali baligaanyi okukakkana nga abayimbi babalagidde bayimbire Balamu oba ebivulu byali bimeka sijjukira nja kutunula mu mpapula zange twali mu kooti awo enakawa ne tuvaayo ne tubimalira ku bagiyita Silver Springs ebugoloobi awo meeting wezaggwera ninga abasajja batuuyana omukulu yali yabakwata Mayisa okitegeera so ono eraga mafidi yabakwata Mayisa wala 3 mu buli 3 mu myaka 7 simanyi jagwayo guli omwaka gwa 2023 ninga ali yamusayininga Mayisa kati bibawo bayimbi batuuka time nga bali desperate so munkola bweto kati bano abaana bambi obasaasira nnyo n'ogamba nti bano abaana bagenda kutambula batya nze kugambye ebitone bifudde makindi muno lwakubaloga ebitone bifudde nze nalaba nga tuvudde mu covid awo nga ntunuulira abaana ninga bano abaana bazze bannange mukama abayambe nakati naye oyogedde ekyo ekintu waliwo omuyimbi bamuyita Samasoja bannaye akasuka naye oba kiki no Samasoja ekyamusuula oba kiki Bachagabo be bamusuula Samasoja n'ogamba ono omwana alina kuba wali kuba top wali Bachagabo bamuteeka mu bintu bingi baagala okumulwanya entalo za Ready and Wiz eyo ez'omunkukutu bamuleeta awo oyo mwana azze ku replacinga radio jukira radio yali yakafa emyaka 2 Samasoja oyo najja Samasoja yalinako record label nge managing bagayi balina bweru eyo sijjukira linnya Red Zone Entertainment bano oyo ayimba banna nga bamuyinamu essubi ly'amaanyi bakyagambiddwa Geoffrey Kasaba bamukwata awo batandise omugattagattaawo bamututte
naye musajja ati ali confused manyi balina akabodi ke bakola bakwata ne bakupangisiza akayumba ekyanje eyo totuukanga nayo bakuwadde akamotoka awo ka spasio vugavugamu olaba obulamu buteredde okitegeera kati nga bakukwatira wongere mubeeraawo bwokutta bakwerwanako nnyo oba ogenze so abaana abakwatakwata mu makindi omwo obulamu ne babugattagatta mu nkola bwetu waliwo ne bamaneja bemmanyi nga yo maneja oyo tosobola kuyitawo wabanga si yakusonzeko eddusu naga nti gweyitawo nga tosobola kuyitayo tosobola ngunoyitawo otya ebyo byonna biri mu ndongo weebiti nga ye atuula kubanga ye teyeebaka alina switchboard ewakaawe atuula alaba ku TV esooka neesemba TV n'oba wakagiggulawo leero kyalo n'oba oguddewo leero kiri nti oyogera ku byandongo akuwa obudde omusangayo ku mwenda nga amagulu agatadde ku ttebo bw'ati ali mu kulaba ono ayogera biki ono anjogerako ki ona okitegeera kati mu buli ngeri yonna abasajja balina endongo bagikwata wano we bati be basalawo be ba stakeholder omwana Skupulama n'ayitawo kuba ye yatandise yazze abeegayirira bannaye temutuloga kuba alabika yawulidde shozo naye ate nawulidde nga ate bamwozezaamu dda Skupulama kati Skupulama tasobola kuyitawo lwa nsonga wadde yabeegayiridde kati ekyo tekimala alina kukaaba bukaabi bagende mundeke olwedde bamutandise dde okumunojjolamu nti oluyimba lwo olwedde balunojjoddemudde ebigambo kati ekyo kaba babeera bakunafuyiza bakutandise anti omanyi lwaki babagatta batya nti kati Skupulama balina okuba nga bamutuukirirako ko nga bamwagala abeegatteko okitegeera kubanga ebyo babikola basooka ne bakuwa bakuwa omukisa jangu otugatteko ffe tusinga jangu tukole naye kati ojjukira naawe omuyimbi obeera n'amampaati olumu n'ogamba nzagala ssente bweziti njagala we baba bali wiringi obikkolera naye nga kukusuula kati woogaana nga bakwata content wo yennyini naye bajjamu ebigambo ebi ne babiwa spasito ow'amaanyi gwoba owedde oba okitegeera wekuba kwoza simanyi oba kwoza oba ki naye omwana baba bakumaze kati eyo fulaati oba owedde because ekisookera ddala oba tokyayinza kuvaayo kwewozaako lwaki nti oli waawulira ffe abatalogwa nga ate gwe oyimba temutuloga omuntu waba tatunuulira nnyo anyway bino ebya code progression gw'oli muyimbi obimanyi omuntu olumu ayinza obutagenda mu sayansi w'endongo eyo naye n'atunuulira butunuulizi naga nti oli addidde oluyimba lw'omuntu bakunya kunojjola nanojjolamu ebigambo kimu bibiri olwo aba alumaze odusikamu emimiro kati bano abaana bamize mbasasirako ekintu kimu nti bayingira mu ndongo bagenda kubeerako wano kyakungulu kyokka tebagenda kufuna mu ndongo nga abasajja abaludde mu ndongo muno we bafunyeemu endongo ekyasobola ofunikamu esobola nga bwe nakugambye esobola nno munnanga abalogo bagifunamu abalogo bagifunamu ne bano abaana bajja nga bali hole nze buli sande ngenda kusaba wa bugembe nze banaye mukama nkoledde bingi woowe ajazinikiza musomi wa ddowa alina ebizibu ng'ebyokukologa okubeereko ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo tulabe yajja kusomera edduwa obe ng'osobola osimatuka ebyabalogo tujja kusigala tubitambulamu kuba tuwulidde nnyo bangi abakaaba eddogo oli bannaye temutuloga yefe abatalogwaye ekiregeeza okuloga mwekuli abayimbi balogo like wononye ennyimba z'obulogo mu industry zikulaga kiddala omusajja kyayogerako oli waagamba abayimbi balogo ono najja n'agamba bannaye temutuloga oli najja n'agamba yefe abatalogwa kikutegeeza nti eddogo mu industry gyeriri just olina kumanya level ki kwolina okulitambuliza Shiba yayimbako n'akayimba awo ng'avudde mu tiimu ne Silver oba bakayita akagosipo ako yali annyonnyola ebizibu ebiri mu ndongo muno lwakuba nti abantu tebapaying attention to details yali annyonnyola byayiseemu okulogebwa kwayiseemu nga gwe so njagala okubagamba ekintu kimu wokizulanga nti industry gy'oyingiddemu y'abalogo naawe loga obafuna manager bw'oba tosobola kuloga langira omulogo omulangira abantu bonna abazze nga balangira abalogo babadde successful mu ndongo tuyinza obutayagala kwogera mannya gaabwe naye omuyimbi yenna woovaayo noweesimba omulogo mu maaso n'omugamba ondoga obeera successful aba agenda kutya kubanga amanya naye toli mutene olangira omulogo mulangire nze nebaza nnyo saha oyo saa yagera ku makya nga naye ebintu bimutabuseeko n'ayita abaana ayina be yayita awo baali ba rediemu n'abagamba mujje nangire omulogo n'abakuba bubi nnyo n'akalamboko kajja kuba bwe kati n'abalangira omulogo omulangiramu omulogo mbwesimba emmaaso mugambe nze nange siri mutono
tajja kwesimba Palaso yo mulaba Palaso yali bweru eyo nga like je bamusibira eyo bichi yamala widoze emyaka nga 8 rafuli yagenda okudda kuno ng'obulamu tebutambula bulungi nnyo era bamuyamba nnyo ba Red and Weasel okulaba nga bam teaming up ne bakola olimba lw'amaaso Palaso obi wange oba bamuyita myth oli omuzungu bakola naye ne bajja wano base Palaso yajja wano bambi nga ali green engendo ngo tagitegeera Palaso endongo yali agitegeera se Palaso agenda okuba wano nga ye lizard yali endongo agikuba yali lizard n'emyaka 8 giyamala mu America agenda okudda wano system yali tagitegeera kati yakola buli kimu ekisoboka okulaba ng'ategeera system wakati mu kutegeera system eyo yalangiramu abalogo kyovula ye kizibu nnyo okumuloga okitegeera nti yayimirira omulogo mu maaso n'amulangira n'amugamba biki byonna Palaso enda kunoonya ombulira omulogo gwa Redi yagenda okufa Redi yafa alangidde abalogo temundirako migundi gyammwe muli baki omulogo mwesimbe mu maaso omulangire omulogo wote omulangire tosobola kuyimirirawo kubanga ye akola kiro misana gwofe so lumu tuba tuli ku concert ya wenalabye nti obulogo bungi nnyo mu ndongo muno twali mu kugundi ku press conference y'indoza ali yakalo n'atongo kwa Afrika naawo saha najja naye yalangirako omulogo naye yalangira omulogo saha ono najja saha najja bonna nga bayogedde nga bamaze ne tutwalira saha omuzindaalo oyo yakwata bukwasi mu nsawo bw'ati najjayo omuzindaalo gwe kuyayogerera nagamba temutuloga ningandi kati awo temutuloga awo kati tutegedde yaba yalabyeyo abakimanyi kubanga ye yakera ku makya n'ayimirira omulogo mu maaso n'amulangira n'amugamba gwe tojja kunsobola nze nange ndiwe ekyotera so buli muyimbi yenna bako w'osinziira kubanga buli muyimbi alina gye yava temukola eddogo ne libatta ebyeddogo bino ojjukira oba yali bebideewo kasita ojjayo n'ogamba oli mulogo nnyo liyinza otwala obulamu bwo bafamireyo so ekintu kyoyingira wadde omusajja akugambye abayimbi balogo manya wookoma ate totandika ekintu kyotasobole wanika mangu emikono otandika emizinde nga bwe nakola ebintu byeddogo ebyo biyisaawo naye bikyuka biyisaawo ate bikyusa bisobola okukyuka so industry eyo nzibu nnyo anyway nga tweyongerayo musajja wammwe Akiram engineer Akiram toteekakolya engineer si engineer Akiram anyway gomuyita engineer sijja muyita engineer yafunye emaali bamuwasiza nalabye ka video nga yafukamidde aproposinga ateekayo ebimuli omukazi yabiguze ekyo kibaawo ebiseera ebisinga mpapula tuba tubala mpapula awo tewaliwo laavu kubanga kati ye sino tracker anyway nga sina kutuuka eyo kugundi kuze sino tracker Akiram naye abadde feria mu bulamu bwe kati mu bulamu bwonna yali yanoonya dda toyinza kwogera ku muntu ali mu America ng'oli wano Makindi kituufu ate oli feria anti wakati mu feria okubeera feria osobola okutitimuka osobola okukozesa abantu n'oyitawo naye nga mu bulamu bwo kibadde kiganye mutemwalabako Akiram yali akubiraawo enkwacyo ng'omwezi gumalabika ayinza okuba akuba endebe 6 ez'enkwacyo kusala amalodi awo kujja live nga bwaliira enkwacyo nga bintu binnyo byakolera okusala amalodi ng'obulamu bwagaana kubanga ne South Africa eyinza byali akolayo nali mbimanyi okitegeera era agenda kujja okulimbalimba ku lusumu oyo bino bibakwanakwana bino ebya internet bwe beefunira nga ku lusumu naye anyway sagala muyingira nnyo Hajjati mukwano gwange Hajjati yabagambye yakola divorce n'abivaamu n'afuna omwami omupya teyafuna tanaba kufuna alimba kugamba kye yagambye anti yasobola okukyogera bw'atyo abantu butamutwala nti yalekeddwawo nitanaba kufuna because ku lusumu ng'afunye omukwano Afrika ku interview ne Josephat Segu nagirabye n'agamba ye yabanya abaana ba internet mmwe A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambula emirundi gyonna akabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuliini yo tusaako era mmwe mwavaako omukwano gwe okwonooneka gwe yalina omuyitirivu
ow'eriiso naye ow'eriiso yagenze n'afuna abantu baagala omusekerera mbu yasuuliddwawo ate bamutaddeko kyuma kya muzungu ekyuma kya muzungu kya njawulo kati wa revealingira nti yakola divorce buli kimu mubadde just behind the news no kakati ekisookera ddala Hajjati akkirize nti nno yagwa mufere Akram yajja mu bulamu bwa Kulthum si kumwagala tiyajja na pure intentions yajja kumubba yajja Stan yajja kusanyawo na kuzikiriza oba bakyogera Akram yajja mu bulamu bwa Kulthum kumuzikiriza kyovula talina n'ekintu ekimu kye yamugattako mu bulamu bw'ensi eno yamuwa emmotoka eyaliko enamba ze South Africa gw'okimanya emmotoka eyo ayinza okuba Hajjati teyagivugamu wadde wiiki nga Akram yagivuganga kuno ku Salama Road kubanga yali asula wali ku badongo gundi yali ng'agivuga wena kakasa nti talina kye yafuna mu Akram nti ku lunaku lw'embaga yamuwa ebicupuli bya fake wakimanya sente ezo ze baateekayo bati byali bicupuli bya dola ezaali fake dola kati omuntu gwe yagala kusula mu kifuba oyinza otya okumuwa ebicupuli bya dola gwatazikozesaako wazitwalako forex bureau ne bazigoba buuza bano abaana ba Gerard be bali ku kamera yati bazimansawo ne bagenda ku forex baali babasse amasasi buli yakalonda nadduka ku forex mbwa akyuse avungise baali bafudde amasasi awo ku Kampala Road oga mutambuza ebicupuli sente zaali bicupuli kati omusajja akuwa ekicupuli neno osigala ng'omukyamu defendinga mu public kati awo alina genuine love ye yalina omukwano kubanga era yalwanirira nnyo omukwano ogwo okubaawo naye we yatuuka nakkiriza nti agukooyi ndowooza oli okugenda yali amaze oguko omanyi basobola okukyawa ensi netamanya kituufu kati mwebazza omukuba okusaakaanya nti bannaye Akiramu bikyakoleseewo n'abalaga kadi yange bulijjo nagitebe divorce yali yaluma dda era ne muswala n'ebigambo byammwe naye nga byonna obijjeeko nze Akiramu ndabanga test ye manyi omuntu abeera ne test ye Akiramu sino turaka ku luguudo zaavugako tavuga vitizi tavuga nyongeza tavuga ki sino turaka kasa nalabye nga yasigadde avuze sino turaka nomanyantegera nti ekyo kituufu test yawo weeri sino turaka ezaazo olinamu omukisa naye atabbanzi be abaako ye ng'alina byayagala okuyisaawo muve ku muntu eyali abaddeko e South Africa ng'atunda ssere oyo tabangako na laavu yadde era ojja kulaba nga naye bigaanyi ate nga bigaana bitya ng'afunye empapula kuba aba akoze omukolo ng'ogwo aba afunye empapula kati mutuuze Kapala aliwa Kapale aliwa emikolo bagikola bulijjo Gavana Esa aliwa ne mukazi we Olirisa bakuba nti yamala n'afuna omulala oyo ye Mukama yamusaasira waliwo bano abaana bano baana bazze bangi osobola okukola omukolo n'olwanga era tufunye empapula asobola okuzza omukazi asobola okuzza obirabye bulungi wale bya labadaba n'omugenzi Magi okitegeera so kitegeeza nti ofunye omuntu bw'ogenda kufunirawo mpapula omukazi asobola otuuka eyo n'agamba bannaaye divorce n'akansolinga nga laba akufunyemu enkenyera nga bye yali asuubira si byafunye ebyo bisoboka bulungi nnyo so Akiramu ye sisobola gamba nti muyozaayoza kubanga nze amanyi Akiramu okuviira ne South Africa eyo obulamu bwe bubadde nga bwakuyiiya bubadde nga bwakugatta buwaya nze muyozaayoza siyinza kumuyozaayoza omuntu yenna ng'ali kubanga ekisokera ddala kamba muyozaayoza mu Amerika buli omu kyekirooto ky'omuntu yenna okutuukako mu Amerika okubeerayo so okutuuka okubeerayo n'omala wiiki n'ofata endala kirabika si kyangu ku Trump naye olaba omusajja abaddeyo era n'abeera nga ddala mu butuufu akyaliyo kitegeeza w'amaanyi nze omuntu yenna kagwe nsaasira mu kintu kino nti ye Hajjati Kulthum nti yakozesebwa Yesu wakuba nti yatuteze empapula za divorce biki naye oyo Kulthum mukkiriza nti oyo teyali musajja era yamuleka oyo teyali musajja omukazi oyo olaba akoze n'okkoga omukazi oyo yakola buli kimu okulaba nga abeezawo omusango nti Hajjati tumusaasire Hajjati yagenda n'agwa mu mufere omufere oyo Hajjati twamugamba nti omusajja oyo gw'otutte nga si mulungi naye nga amanyi omukazi kizibu nnyo okumuwabula ng'ali mu mukwano era byonna twabyogera wuuno ategaatega Pulikinikolo wuuno bwannange wuuno naye nga byonna agabugambye muve ku weeriiso wange bannange oweeriiso mumuwalana naye ekirungi yamaliriza muswazizza e Kampala ne mu kyalo akati ndowooza Hajjati waali
ajja kutuuka asooka naye yeewumuzeemu. Ajja yawuliriza ebigambo byammwe n'adivorcinga naye n'asirika n'agenda mu mukwano omupya n'asirika bwekye n'amanya ekyayonoonya omukwano guli. So nze nzikiriza nti teetaaga kusaasirwa kuba yakiri alinze kuba kati nga we society webadde erowooza kyova olaba era ono we yakoze omukolo nfoje okunoonya ku maama wo bataata we banoonyeza ajja ati nga buli omu balowooza ajja ati akyali mukyala. Divorce nebaluma ne mukkakkana bulungi. Divorce teyatulumye naye jase ekyo ekya divorce yakitaddewo kwetangira abantu boogera n'abantu abayinza okubeera nga bajja mu bungi okumukwana kubanga Sekamuzaata we yafa abasiraamu baali bangi ku Odi Kampala abo baali bagala Kulusumu naye Kulusumu ya disappointinga obusiraamu n'abasiraamu mu kufuna Akiramu ono kubanga bonna baali bamuswamye nga bamwagala. Ensonga yesobola okuba nze nayagala okutegeera ensonga ye nti Sheikh Muzaata yali mukwano gw'abano abasajja bamasheeki sebo kiba kizibu nnyo flex okubeera nga mukyalawo zanera ate yamukwana nga mbadde nkumanyi kitegeeza ne mu bulamu olabika wali oyagalanga okukasukayo kw'omukono. So ekyo ekyabasiraamu okugaanibwa mirundi 10 ku 10 nawagira naye oli omusajja yali w'amaanyi nga mukwano gwammwe obanga mumuwa ekitiibwa temuyinza kubeera awo ne mugamba mangu nnyo nti ate kitegeeza mwali mwegoma mukyala waabe. Nedda yali mpologoma ya busiraamu nedda Sekamuzaata we yafiira waliwo ebyali bitatambula bulungi nnyo mu family obujjuka bulungi nnyo kubanga akatambi akasembayo Sekamuzaata nga Kutubbe yasembayo ng'abinnyonnyola tebyali birungi ku Kulusumu naye tesaagala tubigendemu olwaleero kubanga nze njagala okubategeeza ekintu kimu abakazi mulekerawo okugwa mu baffere b'e South Africa bajja kubaleetera obuzibu. South Africa tojjayo musajja tosobola kujjayo omusajja yali omu Ivan Ssemwanga ye yali omu yekka abasigadde bonna teri tosobola kujjayo mukazi abakazi bo bagikayo abakazi bagikayo naye abasajja tojjaayo toyinza kukuba nsi kiyinja bwoti bwenkubuulira kubanga bino ebintu tulina CEO muvubuka mutalabika muveeko oyo naawe yakubye beeti ate yoke namutandika oyo yakubye beeti naawe muntu South Africa CEO si yaliko nzomanyi sibadde nnyo mu entertainment naye nga ndaba okuva South Africa waliwo omulenzi awo bamuyita stock ompya CEO stock ompya oyo Ismail Kibiki kakati kambagambe e South Africa twalinayo omuntu omu bamuyita Ivan Ssemwanga era we yafa bano bonna nze mbayita ekigambo temukiwulira nga we mudde nze mbayita balusikino omugagga yali omu Ivan Ssemwanga bano abasigadde bonna baali balusikino ba Ivan Ssemwanga kyovula nti we yafa mu 2017 bonna ne bafa because tebalina ssente. Rich Ganga yalimu ba Idi Kyeyune Medi Sentongo simanyi Kashade Banka simanyi baani abo baani baali bangi noza baki bonna teri asobola kusoolayo mutwe baali tebalina ssente bonna baali balira ku Ivan Ssemwanga bakula batya omugagga takula omugagga tasobola kukula ate omugagga gyakoma okwolesebwa ne ssente omugagga takula nga alina ssente nekasobola batikola omugagga nga atandise ogamba akuze oyo aba munaku ng'omanya zigenze abatayinaamu be bagundi Kamuga Edi Doni Kulisi ziba teziriiwo jasa aba aswamye enswamye n'akubamu akasente ke wakajajanya obubi ngadduka mu ggwanga so abagagga tebaliyo omugagga yali omu Ssemwanga bano abasigadde bonna era bajjanga wano e Uganda nga tubategeraawo ku Serena nga we basula nga tasobola kugula nnyumba ya miliyoni 10 okitegeera nga bonna beekukutirizaawo mu Serena ate nga Ivan yasasula nga batukozesa wano zipatepate ku gavana awo simanyi likiganga simanyi biki naye nga okuyingira tusasula 5 ne 10 naye nga kati ate omugagga yandibadde open gundi ne tuyingira kulaba ku bagagga naye abagagga bajjajjaawo ne wakubangamu wano ekivulu baali banakubazi waliwo ne yayumba ne Bad Black yali yeesiga ebizigo yayumba ne Bad Black asimanyi bwamubyeko ensawo ya ssente omujjukira oyo bali bamuyitaani oyo abona baali banakubazibu nedda Kasha ye yalina mmotoka oli yali baali bamuyitaani bajjamu tuteerayo yajjaawo nga yeefuulamu ng'alina ssente nga tamanyi nonakwogera okitegeera abona bamedimmo baali banaku nga tebalina ssente Shonga ebyali bimutawanya byali bingi Shonga naye yali munaku kubanga omukazi Dorothy yali yamuwasa buwasa kyovula nti ssente we yazikera ku makya n'azisika zonna n'azimuggyako yamaliriza ali mu kwegadangana bano bagundi bano aba The New Eagles
yani oyo omuwala yali omulungi beautiful but unlucky yani oyo Brighton Sasha Brighton yamaliza ali mu Sasha Brighton togambe yali omulungi kyensuubira akyali mulungi kati ya fading obulungi bwaggwako obulungi mpozi buggwako ya fading yejajamya nnyo sebo obulungi okumanya buggwako era obulungi tebubeerangawo ne bukulumanga oluyimba lwa Betusi nalaba omukyalo ono bamuyita kyani ekyo kyali mu akasaale Kawa yegundi yani oyo yali South Africa nga gundi balyoke bamukomyewo wano kyayimba obambi kyali Kemisera kyali kyamaanyi Kemisera yali mulungi naye yesebo obulungi munayo obulungi sidya obulungi sidya yalinga ate obulungi buggwako bubi nnyo tubadde n'abaana bano abalungi ne kati ng'omusanga booti nga ne makeup takyamukwata ku lususu naye nga tannaweza na myaka 35 n'olukuba nti basajja bamusensebudde abasajja bebasinga omalawo obulungi abasajja babayonona nnyo abaana balaga nnyo amalo mangi nnyo mu industry batumaliriza sooka ombulire lwaki abawala abaliko kati abajja tebali ku level y'aba Juliana Bazuwena Badanera ba Irene Namubiru bo we bajja babeerawo paka leero nga bali cream bano abajja leero nga wogambye obulungi bwawe busoose okuggwerera bali ng'obulungi bwawe tebwaggwereranga mangu anti bali tebali ba bizigo bali balinga ku bizigo byabe bino babitanga mwana mujimu tipu topu besiganga zisamona bana abana bennaku zino abera ne face bagira bata simanyi skin routine ekibox bwe kiti kyona kiteka ku skin kato yaba kyobulaba bano balina mubiru akyanyiriranga akyali ku kala yeri bisiki chocolate skin eri Juliana akyali ku kala yeri omukazi omusanga nga omukazi mulungi okitegeera ban Maria mundagire ne kati bana abana bennaku zino abira n'omuzigo agwesiga ku macha mutuntu olweggulo obulungi bukolerere obulungi bupangise kati yanabeera watya so kyekirungi tosobola competing n'abakali bali abakazi babiranga ne skin baluthi wanya nabo nga balina skin omumbeja ono yakola ku CBS mba nungi nazemo okumulaba mu show ya ngoma ng'akyali ku nakyo skin ng'akyali nga we yali just olaba nti emyaka gyejo naye nga obulungi we buli naye kati omwana w'ennaku zino muteekawo musano ojja musanga yenna weeks ebbiri badepreciating nga nkumbi baggwerera kati buggwerezi tebakyasanuuka na kusaanuuka baggwerera buggwerezi so tebalina value yadde ennaku zino Desula Flex kona final channel entertainment zone no zai tugenda okubaga tuyita sheno bwe tunaabanga twetaazeeyo ebya entertainment byonna Desula Flex ngenda kuba nkusaba mbenga nkunoonyako amina wendi era tujja kukolanga ndoza tujja funangayo olunaku obanga lwakuna tugattegatte tulabe wange ebintu bingi nnyo ebiri mu industry soka abaana bali mu entertainment muno ebintu babyogerako bambi mu lubalaatirizo tebabitegeera ayogera ku muyimbi naye ng'amutya kubanga ajja kumusanga emakindi bali ekigere ajja musanga kula bonita okitegeera bakyabayita ba anko bakyabayita omuntu nga munamawulire babikinga anko omanyi lwaki abamuyita anko amusasulira omuzigo abayimbi kasaba atandika okusasulira abapresenta emizigo industry we yafiira anti anko mami kakitegeeza akusasulidde omwezi wali ku pakalasiti woolya emmere kitegeeza togenda kumwogerako kusaasira tomwogenda mwogerako Irene because yakulabirira so abayimbi kyovula nti wano industry yafa nti n'abaana bambi abagezaako kubyogerako bakyamuukirizaako ku TikTok tebamanyi details batera tubaleka kubanga nawo maybe bagattako mu nkola bwete so tujja kubeera ngawo tuyiseeyiseemu mbeebaza nnyo banyo okunkyaza okugattako eddoboozi kale we out